nti bakuteekedde akabaga akaggalawo omwaka ke bayita end of the year Christmas party. Kajja kwiragana kuza mwezi 13 omwezi gwa 12 mwaka 2025 kajja tandika essaawa 12 ez'akawungeezi kakomekereza essaawa 8 ez'akawungeezi mu ggwanga lya Bungereza. Ne bakutegeeza nti eno endagiriro yaabwe endagiriro eri 15 Mile End Road E14AQ Stepan Green next to the station. Ngoyagala okumanya ebisingo gye bakutasimu yabwe y'omungalo eri kasalaba nyanya 7403569948 owafune ku ndagiriro yaabwe y'okubawandiikira ebbaluwa ze tuyita email ku official ukpeoplepower@gmail.com. ne bakutegeeza nti mbeere yombungi okusonda akasente n'okubeera kapate kano genda olya ku sente zo okulya sente si kulya mwana genda weyagaleko ne bw'ozikola teziwera ate era bw'ogenda zirekera bazipulaningira bintu birala. Kano ke kalanga kasembayo tugere ku information yatuleese manyi mulinde information nyingi nnyo ate nga nayo n'amasimu okubatera amasimu. Alright, akalanga kasembayo ke kano kakutegeeza nti People Power Nation Platform, a peaceful protest. Minister of Defense Britain, speak up. The demonstration will take place on 19th December 2025 at Whitehall, London, SW1A2HB, calling on the Prime Minister Keir Starmer and Secretary for State for Foreign and Commonwealth and Environment Affairs, Yet Cooper, to speak upon the growing repression in Uganda and for UK to end military security assistance, funding and training to the brutal Ugandan military and sanction official responsible for human rights violation in Uganda. For more information, to contact them at their email address at officialukpeoplepower@gmail.com. Motegedde bulungi nnyo kaloke kadam kabakomore ne bakulembeza ba National Platform ebungereza baganda bagenda kwera n'okwekalakasa ngena kuzo omwezi zigenda kubera 19 omwezi guno mu ggwanga lya Bungereza ku kitebe ky'okwenda ekya Bungereza gye bagenda okubanga basimbye essira okutegeeza eggwanga lya Bungereza okulekera okuvujjira omusolo sako n'okutraininga abatujju ba Museveni okuba nti batta abantu baffe. Alright, kati ndowooza ebyo mbitegedde bulungi nnyo nga bibadde olwabulango bwa leero bwe bulango bw'olwaleero. Njagala aŋŋambe nti eddoboozi kweri bulungi nnyo. Njagala abantu basatu kubana kasonga nti eddoboozi kweri bulungi nnyo. Agamba tekuli ddoboozi yongera ku ssimu yo oba ginyenyenyenyemu katono awo ng'ogikyusaamu eddoboozi lijja kujja. Bwe mmala ekyo ngenda kusooka kwetondera abalabi bange ku mutimbagano gwange gwa YouTube. Nsaba okwetondera abalabi bange ku mutimbagano gwa YouTube. Ekituufu kiri nti Nyandi Osoferi buli omu atuuseewo ng'ayagala okuzibiikiriza information gyenfulumya. Nkiddamu, Nyandi Osoferi buli omu atuuseewo ng'ayagala okuzibiikiriza information gyenfulumya. Ekituufu kiri nti video nzikola n'enziteera ku mitimbagano emirala nga zoogera bulungi clearly. Ne bwe nkwata video naddala zino z'endicoding eza emergency bwe zituuka ku YouTube nga bazijjamu eddoboozi. Si video emu si bbiri. Kati nina obuzibu tugezezzaako nnyo okwogera n'omutimbagano ogwo naye bibatuddamu tetubitegeera naye nga tukizudde nti ekintu kino olw'okuba nti channel z'abannaffe mbazijjako neyange baagiwaabira ddala ne mu kalulu akaluka lya kasooka baagiwaabira nakuno baagiwaabidde naye olw'okuba nti mulimu engalabi yange nze njogera nanyini ddoboozi n'ekifaananyi kiri ku channel kyange byenjogera byange so basanze obuzibu obbaga nti bagijjeko. Ndowooza kenyinza oga nti bayinza okuba babawaddemu option yakukwatamuko ku ddoboozi ne bu video zentera okuuploadinga nga za kigwirawo. So mwana nsonyiwa njala beetondera naye nga video ezo nziteera ku mitimbagano nga ziri clear nnyo naye sina kye ngenda kukola katambule kubanga ensi bwete bwetambula tetulina gye tugenda kudda. Yo TikTok nagyesonyiwa mpostinga obufundisi video ne video ogiteekayo nga yakyukakyuka nga bagiteeka community guideline standards nti zimenya amateeka eyo nengyesonyiwa nengirekaawo. Nira lesuwa TikTok rensonga nti nze mbeere wantu ng'abantu bamanyi ensonga so sikuzanyira buzanyizi. So njagadde beetondera mubalire naye nga video ziri clear loud and clear. Kati njala tutandike olwaleero. Okusookera ddala njala otwala omukisa guno okubaza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu webale kubeera musajja muvumu webale tulaga nti buli kimu kisoboka. Ekyokubiri
webale kulaga ggwanga lyonna ng'ofuuse ekyokulabirako mu byafaayo bya Uganda yonna bukyanga etonde mu 1962 webale tufuula nti eggwanga lizeemu ne linayitinga. Lwaki lizeemu ne linayitinga? Museveni tayagalangako bannayuganda kubeera bumu. Lwaki lyateekawo ekintu ekibaawula? Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu agezezzaako mu kampeyini eno okufuula Uganda ggwanga limu. Mwe kye mutanneetegereza kiri ekintu kimu nti nabagambye mu vidiyo ninaku z'olunaku lwajjo nti Museveni ali mu kutya nti ebintu byonna bali bataddeyo mu kkubo Kyagulanyi yabisenzeewo nga tabikutteeko, yabisenzeewo byokka. Kati ekisinga omutiisa mukimanyi? Ekisinga omutiisa bakiyita unity factor. Unity factor yeruwa. 1. Eggwanga Uganda lyonna lirina olulimi Lungereza lwe baatupaatiikako nga teribadde na lulimi lunnansi lwogerwa ggwanga lyonna, naye ng'olulimi olubadde Luganda. Oluganda olwo Museveni ne mukazi balwanye nnyo okujja Oluganda abantu olwogera. Ne mu kampeyini eno eya 2025 unifying fact ebadde nti buli muntu Kyagulanyi watuuka abantu bonna Oluganda balumanye. Ekyo ng'oggyeko okuluma kiruma Muzeeyi, kiruma Kiriba mu Nyandwe, kiruma mukazi we, kiruma ba NRM bonna. So the unification factor bagita Robert Kyagulanyi Ssentamu era ategeze buli watuuka bannange njogere mu Luzungu nfune omutaputa oba njogere mu Luganda wamalaawo njogera mu Luganda. Kitegeeza nti unification factor oba unify factor ey'Oluganda president amaze ogya amplifyinga nti ati tukizudde nti Oluganda lukola buli wamu. Oluganda lukola ki? Lukola buli wamu. Mr. President wabala nnyo balire ddala okuba nti ekintu ekyo unitinze bannayuganda ne baagala ensi yaabwe for the first time. Newankubadde gavumenti egezaako nnyo okuteekawo embirigo ekyo kikoze. Olwaliro abatabaddewo emisana nkoze security alert. Lwakuba YouTube egikutte mukoze security alert. Eno security alert mmanyi yeekoze mmwe. Security alert yenoonye emitego gy'abantu. Security alert yenoonye emitego gy'abantu ng'ebadde bagitegese. Abadde ku video gye nkoze emisana eyonoonye emitego gy'abantu gye badde bateze. Nze kennyini bukyanga president yawanika programu eyo. Amazima gali nti sina kitundu kye mbadde ntyanga kaseese. Mmanyi byabyogerako ate ng'omusizi agula SC1. Mbadde sigityo lwa numbers, mbadde njitya ku security ya musajja oyo. Lwaki njitya ku musajja oyo? Tetugenda bwe tusuba okufuna omusajja okufuga ku ggwanga tetugenda kuddamu kufuna musajja unitinze eggwanga ng'oyo eggwanga lyonna limwagala. Lwaki mutiirako? 1. Enensi ogiraba bakwagala olina bw'oba tolina tebasobola kukwagala. Waliwo entula n'ensaasira omukulembeze ne ŋŋamba nti abantu bangi tebamanyi buvunaanyizibwa bwe yeetisse. Nejjo yakyo bwe yali Fort Portal yakyogera Kaviri agamba nange kennyini neetyamukko nentirako abaana bange nentirako mukazi wange nga mmanyi nti bwe ŋŋenda nnyinza obutadda naye abaana bange mbalese ntya, famire yange ngirese ntya, ne mukazi wange mulese ntya. Byennyini yabyogera ebigambo ebyo ku yali Fort Portal yagamba baagala kunzita nkimanyi naye abaana bange munsonyiwe kubanga kino kyenkola kulwanira ggwanga mmanyi nti bwe nfulumawo nnyinza obutadda ne mutaddamu kundaba. Naye nange bukyanga akola campaign trail nga ninde yekasese nga njitya kuba mbadde mmanyi kikimiza kijiba planning gibadde mingi nnyo nga nze nsinga kutya kasese nga sitya nti namba y'abantu no support gyeri beyond our expectation support gyeri nenga ati ekintu kimu insecurity babadde batezeyo emitego muganda wange video gyenkoze emisana babadde bateze emitego miyitirivu nnyo kasese n'okuba nti Katonda alina Kyagulanyi, Katonda alina bannayuganda, emitego gyonna gikubiddwa mu bituli. Wabula abadde ku video president nga annyukadde owuwe. Bwe mba mulina kye mulabye president nga annyukadde owuwe kiwandikawo mu comment section mutangire president nze mubuulira bani abadde bebegewo ekintu ekyo. President bw'avudde empondwe bwera kulala esembeeyo ng'ayolekera mulina ekintu kye mulabye
ekibadde kiguddewo abadde ku live ku Ghetto TV kyogerawo nze nkuwa information kuba ne president kati mutaginge ayinza okuba tategedde president mutaginge awo president mutaginge awo tembale ku Ghetto TV. Alright, Sabuwa Bobby achile bulungi nnyo emmotoka evudde from nowhere neyingira mu maaso g'emmotoka president ngeyagala causing accident. Kati ono yabadde agobera abasinga obunyi batemukirabye. Kati oluvannyuma lw'okuba tubalemesezza byonna bali bagenda okukola emisana nga nze nekola video ku ssaawa 4 era awo webadde bateeza accident ani abadde ateze field accident eyo wulira bulungi nnyo. Obadde bateza accident eyo wabadde n'abadde balindiridde nga baagala provocation. Mr. President wulira okusookera ddala njera kutegeeza nti akabenje kebadde bategesaawo wulira bulungi nnyo eno information ezze kati egudde ku ssimu bangambye nkutegeeza wulira bulungi nnyo. The guy who was in the black car that wanted to cause an accident to president when he was heading back from Bwera Karambi after the last rally today in Kasese district. The eyewitness says he is a son to former NRA MP Dr. Crispus Chionga, currently the Chancellor of Makerere University. Mr. President Chagwen Seta Mona Woli. Emmotoka ebadde kuyingiddemu ya mutabani omu ku batabani ba Dr. Crispus Chionga kati nga Chancellor Makerere University emmotoka enzirugavu awo Dr. Crispus Chionga ayinawo amakaaga amalala kati oba muba kuyimirira ne muyimirira accident ng'ebaddewo wabaddewo abalabadde balinze okutuusaako obulabe. Ompulidde bulungi nnyo Mr. President. Awe nyini wabadde ayingiridde mu convoy yo abba causing accident wabaddewo abalabadde balindiridde. Kankudde message eyo gy'owulira bulungi nnyo. The guy who was in a black car that wanted to cause accident to the president when he was heading back from Bwera Karambi after the last rally today in Kasese district. The eyewitness says he is the son to former NRA MP Dr. Crispus Chionga, currently the Chancellor of Makerere University. The guy and his goons, they wanted to cause chaos or havoc to the president so that they can harm him in the process. Nti babadde bataddewo akabenje kano oluvannyuma kagwewo bamuleeteko obuzibu era abadde ayinza obutavaawo. Era oluvannyuma emmotoka kakikulu y'okulonda ezze nebagoba mu kkubo naye nga omukulu we yabadde akikoze mutabani wa Dr. Crispus Chionga. Akafaako bakayita Katoro. Akafaako bakayita Katoro accident we badde egulidde bakayita Katoro. Oba Katoro bakayita Katoro. Accident badde bagikozingidde bayitawo Katoro. We badde bagikozingidde omuvubuka oyo mutabani wa Dr. Crispus Chionga yabadde asazeewo ye sacrificing batukirize mission but unfortunately kiganye fensonga tukunganya information tujibaleetera wano netuba nga tulina ebyokukola bingi nnyo so mukama webale nnyo kubanga otaasiza ekintu nekitagwa bulungi nnyo okusinziira ku nteekateeka ye webadde so Kathoru Mumbere Samuel bakiyita Kathoru yes Kathoru we Mumbere wuyo akimanyi bulungi Kathoru ozamutegedde bulungi nnyo information ekola ki flowing so bwe kitwe kibadde ekibaba kita Kathoru we kibadde accident badde bagitezaawo nyini abadde agitaddewo mutabani wa Dr. Crispus Chionga yabadde akozeza accident eyo mu motoka enzirugavu kyovula nti nze bwembanga ndi president agende watu wa chama senyenya mbeera ku live ezo na ku masimu nakola buli kimu kale awutwagala tuveewo tugende ku information nga bwe badde olwaleero president asoose Kasese bino ibadde Kasese
Oyo Kasese then walabadde Bwera. Abadde Bwera era nono Bwera. Kasese ne Bwera bwati bwafaanaganye. Nganze akwasaganya ku byakakiiko k'ebyokulonda akenkuŋŋaana ezigenda maaso mu ggwanga nyinza okugamba nti enkuŋŋaana bbiri eze Kasese ne y'Ebwera eyinza okuba ekutte ekifo kyakubiri ayagala okuwakana genda mu kooti otekeyo okuwakanyako nesofa bwe tuba tubala mu nnamba Bwera enkuŋŋaana ze Kasese ziri mu kifo kyakubiri kati nganze asizeho kakiiko by'okulonda wano bwoba wakanyamu genda mu kooti tunesinkanayo nenze nga maze okuwa nti Kasese ali mu kyakubiri kati. Kasese ali mu kyakubiri. Luwero yakyakulembedde. Luwero yakyakulembedde. Luwero akulembedde. Kasese wakubiri. Liganga wakusatu. Masaka wakuna. Then mu kyokuta ne wajjani. Ne wajja Busiya. Bwento bwende mu kulonda kwange. So bwe bitebadde kati right. Kati katugende ku information eyatulese buterevu kubanga n'okubawa amasimu nga bwe mwagase bulungi nnyo. All right. Okusookera ddala waliwo mwana mulenzi ono abanja kitawo muto yawambiddwa abatamanya ngamba ba Museveni. Njagala mpiri mayinze omuntu yensagala muntu w'amaanyi anyigiriza munafu. Mulabye ka video kabade katambula ku mutimbagano nga waliwo Reverend Father eyawambiddwa. Amubanja si mutabani we biological son, no, mwana amuganda we yabanja Reverend Father eyawambiddwa. So bakulu bwe tubagamba nti eggwanga liri mu mbeera mbi. Nolo omuntu nga ali mu bintu bya kusiniikiriza mannyo nga atamanyi kye bayita politics muveeko. Kansokenza nya katambi kano Reverend Father ono bambi yawambiddwa. Yonjikutte kiro ndi mu kutambula buno budde bw'ekiyonoonya kitange Father Sekabira bamukwata banenera asuze mu basement asuze gitutamanyiddwa bamukwata abasajja gabambadde drone ne bamukwata ne bamusiba leero ndi mu kutambula ne kunoonya kitange simulabako ndi mu kutambula ne kitange simulabako Father Sekabira banange muveeyo abafather b'e Masaka mwenna muveeyo abafather Father Sekabira mumumanyi Father Sekabira mumumanyi muveeyo abafather b'e Masaka mwenna muveeyo mutaase kitange kitange ali mu kuttibwa naye onyeni kitange ali mu kuttibwa muveeyo mutaase kitange ndi budde bwa kiro ndi mu kutambula nonya kitange muveeyo mutaase kitange kitange ali mu kuttibwa muveeyo mutaase kitange ali mu kuttibwa muveeyo mutaase kitange ali mu kuttibwa Father Sekabira abasajja bamuwamba ne bamutwala n'entambula ndi mu kutambula munoonya simulaba kitange ndi mu kutambula munoonya simulaba ntambula namaguga
simanyi wali. All right. Agenda kusaba Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere n'abakulembeze b'Eklezia Katolika mu Uganda saako ne mu bendobendo ly'e Masaka. Amawulire si malungi aga Reverend Father Sekabira kigambibwa nti yawambiddwa batamanya ngambwa era tamanyikiddwako watuufu wawaali. Gwe wenna akola ekikolwa ky'okuwamba bannansi toyawukanako na sitaani atazimbanga nnyumba ku nsi wabulanga ennyumba yazimba ku mitima gy'abantu mwatuula n'akajjala n'abakozesa ebikolwa ebikyamu. Musajja wa Katonda ono simanyi nti alina ensobi gye yakola n'aba bagirina ekkooti weeziri omukwati n'omutwala ku poliisi n'omuggulako omusango ate alina olukusa olukuba essimu okutegeeza abantu be nti bankutte ku musango gundi eri ku poliisi gundi. Ne bw'okwata omuntu nga famire tetegedde gwe n'omusigaza gy'oyagala omuteeke kitegeeza toyawukanako na sitaani atazimbangako nnyumba ku nsi naye ng'ate buli muntu yamuzimbamu ennyumba okusinziira ku nneeyisa gye yeeyisaamu. Ssebo Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere abakulembeze b'Eklezia Katolika mu Masaka ne mu Uganda yonna tubakubira omwana obutakungula muveeyo muyise eddoboozi ku mitimbagano egy'enjawulo. Reverend Father ono babanga gyali mulamu bamutema mulete mu kkooti bamuvunaana emisango bw'aba agirina kubanga ekikolwa ky'okuwamba omuntu nga ssemateeka amuwa eddembe okweyimirirwa ssemateeka amuwa eddembe okwogerako n'abantu be n'abagamba nkwatiddwa ku musango gundi eri ku poliisi gundi ne bamanya okuwamba omuntu ekiri mateeka. Gwe yawambye Father Reverend Sekabira singa bakeera ku makya ne bakuwambira omwana wo, singa bakeera ku makya ne bawamba mukazi wo, singa bakeera ku makya ne bawamba kitaawo oba ne bawamba nnyoko nga tomanyiko mayitire gyali mu nsi ejjudde amasimu, mu nsi ejjudde buli kimu ekyetaaga okwogera n'abantu, omuntu onoomunenya ku makya n'olwegulu n'abula. Kiki ekigenda okutuukako? Nze abantu bangi mbagabisa ebisinga bwe nsanga omuntu ng'ayise ettembo oba ng'ali akasasiro sitera nnyo kwogera bingi nnyo gye bali olw'ensonga bwe zitaba mpewo za kika abantu baba bakolobezi nga basasulira ebikolobero bye baakola. Kale gwe wenna eyeeyimbye mu Father Reverend Father Sekabira nkusaba n'obuwombeefu kuno ku nsi tugiryako makula tuyita buyisaako wayagiviira tuli mukka bukka. Tewayandiyagadde kubeera kuwandiika linnya lyo mu kuwaba musajja wa Katonda ate abadde alina okuweereza Katonda obanga alina ekikyamu mutwale ku poliisi mugguleko omusango kkooti emusalire tumanyi gy'ali ddaani okubuza omuntu n'omubuza n'abeera nga tamanyiko mayitire. Mujjukire mulina kye mutamanyi mwenna bannansi bw'oyiwa omusaayi gw'omuntu Katonda gwe yamuteekamu omusaayi gwe gululuma, omusaayi gwe gululuma guyinza obutalulumirako gwa kikoze wala ne gulumira ku mukazi wo ku mwana wa ku muzzukulu wo nga tamanyi jjajja oba taata kye yakola mu bulamu bwe ng'omuntu. Kale ngenda kutegeeza gwe ne yawambye Reverend Father bambi nkusaba onnambira oti omusajja oyo musajja wo bw'aba alina omusango genda omugguleko omusango bamutwale mu kkooti awoze ebisigala tujja bitegeera. Ku lwa Katonda n'ensi yange tuzimba nsi mpya tetuzimba bukyayi. Gwe wenna eyazimba essabo ku mutima ng'olizimbira bannansi okubatulugunya aziifu nti olina obuyinza ku banno omala biseera ng'akunamira muzibe kubanga watu tagenda kukulaba oba anyigira mu ki mu nzikiza. Awo tuvuddewa. Bwe tumala okuvaawo ewantu awo nabasuubizza okubaleetera olukalala lw'amannya ag'abatamanya ngamba abali mu kukozesebwa nnyanja esofeeri naye olukalala luno ngenda sooka dduyimirizaamu. Lwaki mpuliriza bulungi nnyo gye bugenza okuzibira nga nkuŋŋaanyiza information nga obwabo bungi nnyo mu Uganda abantu bangi banoonya ekiguli amagala eddiba tebakiraba naye ekyokuzza eri omumwa. Ngenza okumala okukola research yange n'okunoonyereza okusinziira ku sources zange nga almost ebitundu nga 6 ku buli 100 abaana bannansi bali mabega okukyusa gavumenti. Kati nandikoze ensobi okusoma amannya gano nga n'abaana bennyini ate ab'enkyukakyuka abali muli be baatutteyo nyinza okusoma amannya gabo unfortunately ne baleetera obuzibu. Kati njagadde butegeeza public nti gavumenti ya Uganda ng'eyita mu poliisi n'amagye bali mu kutendeka ba militias obuyinja bw'abalwanyi obugenda okwenganga bannayuganda ekimenya amateeka. Lwaki sigenda kumenya mannya gano bagambye nti nfunye information ng'endaga nti abaana basinga obungi ebitundu 6 ku buli 100 bonna bazimbe mbiri mu Uganda tebaagalangako nnyandu wabula okuba nti balina okufuna ekigula magala eddiba
yensonga lwaki bagenda mu bikolwa bino era nammuli balimu nti muyinza okulaba nga abadde agoba ate nga bamugoba ku ssaawa esembayo oba okategedde abadde aleeta okugoba abantu abo ng'ate ye kennyini gwe bali mu kugoba babaga nti obagobanga musajja munno lekanga mwezi n'akuzza wattu kitegeeza nti bw'obanga ogoba omusajja ng'oyagala musuuza ekintu manya nti ajja tuuka mu kkubo yeefundikira ate akuzze ebinaagwawo gono obimanya wabula nyongera bategeeza nti Museveni atraining aba militias ng'ayita mu fesa ayita mu poliisi n'amagye n'obubinja obugenda tulugunya abantu mu Kampala nga tukiraba n'ekira njagala obbawo essuubi n'okubazzamu amaanyi baganda bange abaganda tuga nti ogw'okulya gwasula wammese mu kita ekyo njala mukitegeere tuli mu .com era eyabaleetera okuwulwa emirimu Uganda yabaleetera okuba training eyabaleetera bannyabo okugoba ku mataka yaba training olwaleero mumpulya bulungi nnyo eyabamisa emirimu okufuuka emmomboze mu Uganda yaba training olwaleero eyabaleetera embeera okubeera mu ghetto yabali mu kuba training olwaleero owayenze embooza ekiri mu tukimanyani ekiri mu tukimanya nnyirikyo kyovula gamba nti totta kibe nga tonna kikenenya ndusu linda kigwe watu afumetambo obo abantu bano bakola ebikolo bino ntimanyi nti bayinza okuba beekuulira akabazzi kkugulu ensonga zino wattu tuzitunuulire n'eriisa ejjogi naye nga ffe tugamba ekigambo kimu tugenda mu protest vote wenkomyawo naye nga mukitegere bulungi nnyo abaana baffe abasinga obungi bagendererwa n'agaane kuba balina okufuna ekyokulya so mukitegere bulungi nnyo abantu abo akaffekye bw'otunuulira atawaanya ensi eno ne weewuunya kikyakyayagala bw'otunuulira atwalanya ensi eno ne weebuuza kikyakyayagala tunuulira akatambi kano olaba omusajja ono bw'afaanana ono bw'ali nga tagenze mu public mu kuba make-up bw'ati bw'afaanana kati edda watu twayimbanga akayimba kabayita abantu bayimbire mai siri muyimbi nnyo ddoboozi lyange terinatuuka kutendekebwa naye nga twayimbanga akayimba timabebbere mpa kunvunza ntunda ntunde bw'oyagala nkuwako emusigaza bbiri kati omukulu ono entambula gy'atambula ndaba abebbera jjukira wano si mukanike ali ku origineri wano si mukanike abebbera bubebbezi n'amagulu wattu anaga manage kankuddiremu omutegere bulungi nnyo omanye omuntu gwe tudiringa naye nti ono yaggwayo dda wabulabulako bubuzi majaani gwakunywebwa wuuyo yuyu omulaba awo nga tali mu public eno gye bamujjanga bamukubye make-up n'okutuula kwennyini alinga alumwa omulaba alinga alumwa yuyu omulaba kati nno yoyo nga bwali mu mbeera eyo mbagambyeko emisana mu Securitate gye mbagambye museka kiyinza okuyimba mmanyi nayimba ekisolo ku mbaga kati simanyi lwaki museka bali munyoomanyoma nnyo mu bantu mwe bali ku social media nze nayimba ekisolo ku mbaga n'empangula n'engule timuyinza okuba munda banonjo gene nayimba ekisolo ku mbaga n'empangula n'engule kenatandika okimujja kumpulira alright katutandikano bwe tuti nabagambye mwenna mu Securitate abasobodde giraga ku YouTube lwakuba nti musobodde gifuna bulungi olw'eddoboozi tabaddeeko nabagambye nti Mau bwe bambala musalira constituency eri eyagala omwettiramu omuntu Mau oyo abadde ayogera ebikikinike nga ne bajja ku setteeserezo ayogera bingi nnyo
naye okuva yesterday n'agendako e Netherlands ehege okusinkana esiga eddamuzi ly'ensi yonna eriwaaba n'okusiba bakalintalo ebifaananyi twabibalaga bulungi nnyo nga gyali wattu bw'atuukeyo ng'agenze okukuuta akadingidi mukama we Nyandi Yosoferi bamugjeyo bajje empapula ze baziteeke ebbali bwe mmala okusekamu naŋŋamba saagala kwogera abantu nga baseka mmala okuseka muŋŋambe tugende mu maaso bwe mmala okuseka muŋŋambe tumaliriza okuseka kubanze bwe mba nsomesa abantu okuleka ne weeta omala okweta ne tugenda mu maaso mumaze okuseka Mau bwavaawo n'agenda ehege Netherlands mu gyewababira emisango gy'abakalintalo yava Uganda ng'ayogera bingi nnyo bw'atuuka yeeri bulungi nnyo wattu ng'ali mu kukola ki ali mu kujja bunyama empapula z'omusajja bazikuleyo yamugamba omanyi mukulu Nobert Mawobe nti sooka ojjeko wano tukulaba weewubano ng'amabere g'embwa gatakwatagana nti ye naye ekikulu okimanyi nti tulina obutambi wano nga bulaga nti wagambako Museveni nti Museveni yekoni era Museveni yattanga n'abasalako mito n'abafumba n'abagamba layira nti gituubu ne bamuzanyiramu n'omulaga ebikolo bya Museveni byonna byakola mu Uganda Mbawu n'agamba tofudde n'abagamba njala agenda for short call era muleka n'agenda for short call bwe yakoma n'abagamba manyi can you excuse me nja kudda kwe kulinnya nadde e Kampala badde Kampala bibigambo kati ebiwoomo ebivumirira gavumenti ya Nyandi Yosoferi byali mu kwogera kubanga bamugamba oli eyewitness mu International Criminal Court so musajja ebikolobero bingi nnyo byakola era information tugikola ki tugirina kakkanya entwingiriyo tulako wansi kana yakimanyi nti omusajja takyalina kyazaako awo nga tuvuddewo Mbawu kutumiddeko nnyo nyongera okugamba njala kuddamu kuyingira mu deep nenniza ekintu kimusingira muntu nga tannakola nsobi nakusubiddwa wali watadde ogera ebige bikyamu sasobodde kufunamu target njagala oddemu okola ensobi y'emulumbe Kyagulanyi njagala okola ensobi y'emulumbe mu Kyagulanyi oba Nuupu ngenda kusumula zipu ensi ejja kutya oyina family rangozi yonna mu Ntebe awo ku ttaka lya post office Entebe awo mmandi wa post office awo ttaka lyemwali mukanda family ng'oliyitaddemu awo kati bw'oba oyina ettaka lyemwali mukanda nga lirimu family rangozi awo Entebe mbaga post office omanye ebiri mu family buli kimu kyonna ddamu oyingire ngenda kusumulula zipu ojja kuwulira ojja kutegeera awo tuvuddewo ku bikolwa Museveni byazaakola ebiyitirivu ebisinga n'ebyo mumanyi najja ne mbagamba ekiri mu Sudaani y'amambuka oba y'amaserengeta kitokota si kisaanikire ne mbagamba Nyandi Yosoferi yatambuza ebyokulwanyisa n'okukyankalanya gavumenti y'abasajja era bw'obuuza omudinka yenna omusudaani oba omunwere omutuufu ng'omusanze mu Kampala kugamba our problem is Museveni and if we get the chance of arresting that man we shall kill him nga bateboogera lubadde tulibusa olwaleero ekitongole kigatta amawanga gonna mu nsi yonna kifulumiza alipoota eraga nti Nyandi Yosoferi yamenya amateeka agatunda ebyokulwanyisa wabadde nga akusa ebyokulwanyisa n'abitwala mu Sudaani ey'amaserengeta n'asindikayo n'amagye ku gurawundi n'ebyokulwanyisa ebiyitirivu ne biyingira mu ggwanga eryo nga bino byatandika mu mwezi gwa kusatu omwaka guno gwennyini nga kino kimenya amateeka g'ensi n'ag'entalo okwetoola ensi yonna era Museveni bamutadde mu lipoota eyo ng'amaze okuteekebwako omusango lipoota esoma bw'eti A new released UN report has accused Uganda of breaking the UN arms embargo on South Sudan by sending troops and military hardware across the borders beginning in March 2025. The deployment came as fighting between the government forces and the fighters loyal to the former Vice President Riek Machar. Bakutegezeza nti alipoota empandiike entuufu ennyo eyogera ku ggwanga Uganda erikulembera Nyandi Yosoferi tibahabulwa lyamenya amateeka g'ensi yonna ag'okutunda ebyokulwanyisa
bwe wali kukusanga bitwala mu Masadani e Maserengeta n'okusindika abasirikale ne bagenda saako ne byokulwanyisa by'amaanyi bye byetaagisa mu lutalo ne biyingira mu ggwanga lya Sudan mu mwezi ogwokusatu mwaka guno gwennyini omwezi gw'omwaka guno gwennyini bagamba nti okusindika amagye n'ebyokulwanyisa kyaddirira okubeerawo okulya n'okkomba essowaani wakati w'amagye abo agawulirira mu yaliko omumyuka w'omukulembeze ggwanga lya South Sudan omwami gwe bayita Riek Machar n'omulala kati afuga naye ng'ate afugira mu kapiira omukulu Salva Kiir. His arrest and subsequent trials have been raised tensions and concern about the possible return of full-scale civil war. Bagambye nti era Museveni yaviirako okukwata Riek Machar era kino kiviiriddeko obutabangako n'okuwanisa emitima wakati wa bannansi Abasudaani nga bafunyemu obuzibu n'okutya nti olutalo v'omwange luwandiddamu mu ggwanga ly'Amaserengeta ga Sudaani era nga Museveni yaluwomyemu omutwe. Uganda has openly acknowledged the signing soldiers at the request of the President Salva Kiir, but UN experts say that the building up didn't stop there, according to the UN panel. Bakugambye nti Uganda teyakomaawo mu butongole yakkiriza okusindikayo amagye gaayo ku biragiro oba ku kusaba kwa Senkulu Mandwa afuga eggwanga eryo omukulu Salva Kiir afugira mu kapiira era nga abakugu mu kunoonyereza bagambye nti byagenda awo okusinziira kwa lipoota eyakolebwa akakiiko ako mu ggwanga yakolebwa akakiiko k'ensi yonna kigambibwa nti n'amagye gennyini tanka n'emmotoka zennyini ezitayire mu masasi zaasindikibwa saako n'ebyokulwanyisa ne bigenda mu maaso okuyingira eggwanga eryo mu mwezi ogwokusatu era buli kimu kyonna kyatekwa mu ggwanga eryo okuva kwolwo era wali kulya n'okkomba essowaani mu ngeri eyonoona n'okutobola amateeka g'ensi yonna ng'ate kino kyatekebwa okuva mu 2018 nga bataddeko ensibo obutaddamu okutunda kyakulwanyisa na kimu mu ggwanga ly'Amaserengeta ga Sudaani. Ndowooza otegedde ensonga eyo. Sudaani alinayo emisango eri waggulu eri wa Bashir naye alinayo emisango teginnavaayo. Congo Kamala Kamusoga, Tanzania Fresh Kid gyali, Fresh Kid Crimes gyeziri, Kenya Fresh Kids Crime gyeziri, Uganda kitokota si kisandikire. Kati mujja tegeera lwaki tubaga ebintu bino nti omusajja yesitaani wa Africa tulina omujjako muli mu kusaaka. Eyo report ya UN mugitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala ogitegeera njalo tegeezera eggwanga lyonna nga maze basomera report eyo nti omwami agenda okukulira ba militias abasituzi b'ebizito bakanyamba bamuyita Sayiga ono yagenda okubanga yakulira ba militias bonna era nga bayalagidde buli omu okujja n'ebintu byetaagisa okugenda okumutraininga. Ono ye Sayiga saagala ewakane njagala ensi ekutegeere nti ali emabega w'okukuŋŋaanya obubinja bwonna obulala okutulugunya banna Uganda naddala bo bakanyama. Alright. Bw'obudde nga budduka kati kusayiga kwengera okwongera eddoboozi lino limu lyokka then tulyoka tugende ku video ku information endala. Abaganda bano mbeegayidde buli omu akebere oba kulisitizo kuliko erinnya lye amalokebera ng'ombuulira oba batwagala enkyando za ssaawa ng'emu nga tutuuse e Kampala. Lisiti eyo yeyaabo be nawaayo abagenda oyamba ku poliisi mu kulonda kuno be baatusaba. Kati bwe mugezaako ziyisaamu amaaso olaba erinnya lyo ng'onkubira ngamba nze komanda kwendi. Kati kamba nnyonnyola lwaki ŋŋaanya ofulumya enkalala ezo. 1. Bano baddira amannya baakola bwe bati baakuŋŋaanya bakanyama okwotola eggwanga lina mu jimu zonna ne babafulumiza mu nkala za poliisi amannya gaabwe na buli kimu nga oli alabikanga wa poliisi nde disguise bw'osoma information balabikanga aba poliisi naye nga ono ye bw'anajja okusoma erinnya lyajja ddirabawo wali nga yo ono kanyama bw'anajja okusoma erinnya lyajja ddirabawo wali. Kati gwe bw'ota information ota empapula zino
oli ajjaga nti zino formation ne details nga ziraganga aba police no ebagita code yali code ya kubuzaabuza naye nga bo bakimenti bana agenda ku notice board ne papula zibawadde asobola okusoma kenyine manti ze yono ndi station ku police bweti bagenda bo ane numu na buli kimu bagenda kikwenso lwaki sadagadde kutabi bintu bino bisigale wanenga njagadde obategeeza yeyo nga bikitebwe ekintu bwe kikola ki bwe kitambula. Kati waliwo ka video kengenda okuzanya. Ka video kano ebirimu ekizakitale Syria Uganda. Naye buli kyowulira mu ka video kano kitwala nti mu Uganda kyahapening okuva mu 1996 okutuuka olwaliro kikyagenda mu maaso. But before nga sinakazanya katuddeyo eri omufere wa Super Life. Omufere wa Super Life ngenda movie mu 1998 then tuyoke tugende katambi kali. Alright. Nyandi yo soferiti bahabulwa nga wali omusajja omukujjukujjo omufere era kati nga jamuyita mufere wa Super Life. Mu 1998 omwami ono yakwatanga embaawo n'asomesa abantu abasoma n'abafuula nti yabasinga okutegeera. Kansoke nsibe wakati awo. Mumpulirize bulungi nnyo. Tebakulya ssente nkiddamu tebakulya ssente nti Nyandi Yosoferiti bahabulwa alina qualification ezimukkiriza okubeera president wa Uganda ne electoral commission tezirina. Tebakulya ssente nti Janet Kebabazi alina qualification ezimukkiriza okubeera member of parliament ba minister tazirina. Entuufu tebakulya ssente nti Salimu Sale alina qualification ezimukkiriza okubeera waali. Bonna government ne musigedda muzi mulimu abalina empapula za Nasarodi. Eyo parliament ya Uganda nga batandise okutandika okunoonya buli muntu ali mu parliament balete empapula zaabwe bajja kutya. Kati bwe ntunuulira abantu bonna nga basekerera mbu simanyi yayitidde ku makiwa entry simanyi abantu bali mu nopu tebasomanyera kugamba muganda wange. Bw'otandika okunoonyereza ku qualification z'abantu abali mu government bonna ojja kugwawo ojja kufa. Abantu bonna basinga obwonyi mu government ya Museveni tebasoma. Era na minister nga ne senior 40 bagirina. Katodda onotandika okusinika ebinnyo nga mwe omanyi waliwo obuvubuka obuli ku social media kuno. Eri obuwa self importance nga yatula senior 6 nalooza nti kyamaanyi nnyo. Eri abakola kadiguli akasooka nalooza nti ategeera. Ate okutegeera si bye bitabo by'osomye okutegeera kye bayita common sense amagezi amazaale. Amagezi ge muyita agammwe muge musomye. Agamagezi bakusomesa masomese. They inserted you that small knowledge. Ne waliwo kye tuyita common sense amagezi amazaale. So the biggest number of all Ugandans, they are clever because they use common sense. But the so-called elites, they parade themselves that they are clever due to the information they inserted in their heads. Wamunfunye. Bana Uganda bitundu 7 ku buli 10 bakozesa amagezi mazaale. Kati bana bayita ba elite bakozesa amagezi ge babateeka mu mutwe okubasomesa kye bayita mbu bo bategeera. Yensonga lwaki bw'omuleeta mu kwogera obwogezi okwabulijjo tasobola kwogera. Tasobola kwogera. Nkiddamu tebasobola kwogera. Obasanga ku TikTok mbusime nasoma na masters nyombuza masters wali okosiza common sense ngata bosanga omuntu nga akozesa common sense omuzaale ababeera muzibu nnyo logically. Bosanga omuntu nga abesinga ku inserted information kubanga education is kind of information bakuteekamu. They insert you that information ekwefula mbu otegeera. Ne bwe tuddamu nakyo mu common sense abasinga obungi mwenna muli basiro bayita ba elite. Nakano kankongereko malo bamba za kagatu kanatuuka nambuulira. Tebaayo muntu yenna mu Buganda nkiddamu. Tebaayo muntu yenna mu Buganda
addamu kugamba nti wa kitiibwa. Tebaayo yenna omuntu mu Buganda emmenga addamu kugamba nti wa kitiibwa. Lwaki? Wali otunuddeko nti Ssaabasajja Kabaka alina omuntu guwadde ebbaluwa ng'emulaga nti wa kitiibwa? Wali owuliddeko mu Buganda nti Ssaabasajja Kabaka yadde omuntu ebbaluwa emulaga nti eno kiri ebbaluwa ekulaga nti bakuwadde ekitiibwa? Omuntu yekka ayitibwa ow'ekitiibwa mu Uganda oba mu Buganda ye muntu Ssaabasajja Kabaka ng'amusiimye n'amugonnomolako ekitiibwa kya loodi oba ekya ssa. Gwe bayita ow'ekitiibwa basigadde bonna mponga byoya. Tebaddamu ne bakuwa ekintu. Teddamu omuntu yenna kulimba emmengo mbu wa kitiibwa tekiriyo. Omuntu yekka ow'ekitiibwa mu Buganda Kabaka gwagonnomoddeko ekitiibwa ekya loodi oba ekya ssa. Nga bwe kiri mu Bungereza nti Kabaka wa Bungereza oba Nnaabakyala wa Bungereza lwanaagaba ebitiibwa babiranga emyezi 36 ne bamanya olukala lw'abantu bagenda okuwa ebitiibwa era ne babawa emidaali n'obawa n'eminagiro n'omuyita Sir David Beckham oba Sagundi oba Lord Gundi. Ekyo bayite tebaako mu nsi yonna mu Buganda addamu okugamba nti wa kitiibwa. Tebaayo nkugambye gwendagaayo omuntu Ssaabasajja Kabaka yali awadde nti bamuwadde ekipapula kimulaga nti wa kitiibwa tekiriyo. Ekyo kye mubayita eky'ekitiibwa kubanga mubatiisa maaso naye nga talina kitiibwa. Ekitiibwa kye bayita nti Kabaka agonnomoddeko ekitiibwa so si mulimu. So si mulimu. Omulimu baguyita buweereza nti era mpeereza mmengo mu Bwakabaka. Gwe bayita ow'ekitiibwa oba omuloodi nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'agamba oyo muwadde ekitiibwa kya ssa oli muwadde ekitiibwa kya loodi. Genda okirabe Bungereza bulungi nnyo. Kati bayo muntu yenna alaga nti wa kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka tagaba bbaluwa z'ababiyitiibwa era teziriyo. Be baabyeteeka kondoza mu mpulidde bulungi nnyo. Teddamu kugaa nti waliwo ekitiibwa mmengo nno. Bino nze mbyogera. Bino nze mbyogera muzzukulu w'amazige. Muzzukulu wa Katojo Jojo William agalamidde ettanda Kiwambya. Kali tuzze wano. Mu 1998 omufere wa Sipalife Nyandu Yosoferi yakwatanga obudde n'atwala abantu be n'abasomesa. Ne mu byabasomesa byo datira kiryakozeeko n'okutuuka olwaleero. 1998 ulira bulungi nnyo. So we must have this capacity. Capacity to build houses, capacity to build roads, capacity to build stores, capacity to build dams, water dams. You know these very dams like in Karamoja. Railways. I am building a railway construction unit. I'm using the Kasese line as an opportunity to build a railway construction unit. We must build the railway ourselves. When we came in, they had a plan to get $200 million from I don't know which uncles and who. And then I asked them, this 200 million, what is it for exactly? 200 million is a lot of money. Today, this iron is from here to Kasese, on a farm bed, with a farm embankment. You're $200 million. Let's go into the figures. What does it really involve? Omutegedde omufere wa Sipalife byonna byasomesa mu kinaalo tewali kyeri akozeeko n'ekimu. Kati byagamba mu kuba protecting again zeyeekolera bo nga bo. Mutegedde bulungi. Kati akatambika ogenda okuwuliriza kengenda okuzannyira ndyoke mbatera amasimu. Akatambi kano ka Al Jazeera
ye kakoze kabadde ka documentary ngekulaga al-Bashad bwe yakola amakomera n'asiba abantu n'abatta. Nyandwi kyali mukola era kyakoledde ddala okuva dda. Njagala muliza akatambi kano ka Al Jazeera ngenda kapostinga nga mmaze okuva nga maliriza okuva ano ngenda kutamba simu ne muge saagala okaabe kakkana bile ebintu byolabe wa al-Bashad bye yakola owa Syria Nyandwi byakolera ddala olwa okuva mu 1996 Nyandwi byakola. Less than 2 decades, Bashar al-Assad's forces arrested or detained more than 1 million Syrians. Then they fed thousands of them to a vast network of prisons. By June 2024, a UN team had mapped more than 100 government detention sites and analyzed 128 facilities. But one was the regime's flagship prison. Here's how al-Assad's Syria broke its own people in Sednaya prison. Sednaya was built in 1987, about 30 kilometers north of Damascus. Its triangular design stationed guards in a central tower with a view of every wing. It was designed to hold up to 20,000 prisoners. They were the ones the regime wanted to break or erase. Torture was not the exception, it was routine. A report based on testimonies from survivors lists 52 physical, psychological, and sexual torture methods. They ranged from systematic starvation, no medical care, and electric shocks to body suspensions, mock executions, and sexual violence. Those tactics were all aimed at destroying prisoners' dignity and hope. Outside the prison walls, families of inmates were blackmailed. Desperate for news, some paid about $1,500 to learn whether their loved ones were alive. For $4,000 or more, they were promised releases that rarely came. From the start of the war in 2011 to 2015, Sednaya operated as an execution factory. Every week, mock trials were held. They lasted only a few minutes, with no lawyers and no evidence, but sentenced groups of 50 people at a time to death. These executions killed an estimated 13,000. Between 2011 and 2020, at least 30,000 were killed at Sednaya by torture, starvation, and mass executions. Only 7,000 people who entered the prison in that period made it out alive. A crematorium was used to hide the scale of mass murder, and the regime grew a vast graveyard in the desert. One such mass grave near Kutaifa contains the remains of 60,000 to 80,000 people who died in Assad's prisons. Dozens more burial sites have appeared since 2019. More than 112,400 people have been forcibly disappeared and are still missing. When the Assad regime fell on December 8th, 2024, Sednaya, known as the Human Slaughterhouse, was finally breached. About 4,300 prisoners emerged alive from the site, but for many families rushing the gates, there were no reunions. 1 year later, a new Syria is being built, but Sednaya remains a reminder of the Assad regime's crimes against its own people. Museveni kyakola abatamanyi n'abakyajje balaba social media ekibuga Kampala kyemulaba ekyo kirimu tunnels omugenzi Idi Amin Dada yazimbamu tunnels ekibuga Kampala kirimu enkuubo tunnels nazibalagako wano omwenzi basomesaako ekibuga Kampala kirimu tunnels entebe yennyini State House Museveni yazimbamu tunnels nabalaga ttano eziri Kaluma Dam ezitamanyikiddwa gye zigenda ezimu zituuka Namunkekeera ezimu ne zigenda mpaka ku Barracks eryawo ezo zonna ttano zibuza bannansi ne abattirayo nga teryamanyi tosobola kitegeera. Bana abasajja bakola buli ekintu ky'obutemu kyemutamanyi. Bana abasajja bakola buli ky'obutemu ky'otamanyi. Niyo babuuza bagenda kukomekkereza batya n'obutemu buno nga tebasobola kunyonyola. Nenjala nkubuuzemu ekibuuzo kimu gwe munnange ali kuno.
tusomoka gwe gumu tuli emmere yemu ng'okimanyi nti ku nsi kuno togenda kuwangaalako kusinga eyagitondekawo lwaki okwata muntu munno n'otandika omutulugunya olw'okuba nti yalina endowooza enjawulo ku yo n'omuwamba n'omutta n'omutolako amataka n'omutulugunya okukola by'oyagala okole gw'osuubira ogenda kungula mu nsi eno ki fe wantumanyiko bakomredi baffe gundi guntumanyi abantu bangi batamanyikiddwa abattibwa era abayoolebwa n'okutuuka olwaleero teri amanyi buvunabudde bw'abantu abakayokibwa mu kkanisa ya Kibwetere eyo mystery teri yagisolvinga. There are so many unsolved mysteries in Uganda. The Kibwetere massacre, that is also unsolved mystery in the history of Uganda, and other mysteries, including the World Triangle massacre of almost 2 million Uganda were killed in a World Triangle jungle between Museveni and the previous government. That is also unsolved mystery. And the Kony mystery, even the 1994 Rwanda genocide, and there are so many atrocities which happen on Lake Victoria shores and some islands on Lake Victoria. So many Ugandans have been killed, tortured, but the state is quiet. The Uganda Human Rights Watch led by Mariam Mangada Obawangadia, she's ever supporting the government and denying the crimes against humanity because she's paid by Museveni to do so. Religious leaders are quiet. Imagine in such a situation where the country is facing a rough situation of changing power. Museveni today invited all the religious leaders in Uganda for a prayer and dinner at the State House in Entebbe. But no one even came out to condemn or to talk about the torture, the kidnaps, the atrocities which happened in this campaign. Nobody came out to talk about them. But unfortunately, he paid them off to go silent about the atrocities. So I'm calling upon you all Ugandans, please wake up, raise your voice, because the more you keep quiet, the more citizens have been killed and more citizens are going to be kidnapped when you become quiet. Traditional leaders are quiet. Religious leaders are quiet. Politicians are quiet. Unfortunately, the biggest number of all opposition figures in Uganda, they are working under Museveni's regime. That's why they are fighting National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu as an individual. Mainstream media, they were paid off. Social media is full of hooligans who can't even come out to condemn the crimes against humanity because they are paid to divert the indigenous. So I'm here to call upon the international community, including UN, International Criminal Court, the USA, Canadian government, the UK government, and the European countries. Please wake up before it's too late. Signs and symptoms in Uganda. The biggest number of Ugandans, they are tired of Museveni's regime. Nothing he had done for Ugandans. Many Ugandans are dying in diaspora because they are desperate to leave the country to look for green pasture due to the poor economic ground at home. Please, please, we're heading towards the decisive elections in Uganda. But unfortunately, all the signs shows that the chairman of the Electoral Commission, Simon Byabakama, is not willing to let Uganda to decide on their own. He's deciding with his boss Museveni. At this particular moment, almost 22 million Ugandans, they don't know where they want to cast their vote from. He hadn't displayed the voters' register. Now, the Electoral Commission, he had become a court of justice whereby that anyone can report a case and any candidate can be withdrawn without hearing any case.
Because Electoral Commission is just an institution. It's not a court of justice. Because we are under occupation. In occupation, as indigenous, the citizen, they don't have any right to discuss about their rights. It's all about the state to decide who to live and who to die. It's the kind of situation where Ugandans we are right now. So I call upon the international community, please engage before it's too late. Bwebaka bwenjagadde nsebuwulire buli mwa butegeere ebigenda maaso mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo nga bulijjo essimu yange mugimanyi ey'omu ngalo ndirabidde ogiteeka wano wabwe ngiteeka wano simanyi nti munaasobola okukola ki enteyiteyo ku sipiidi wano nandiyagadde ogiteeka wano. Musooke muleke okuddusa malo pinning enamba eno. Alright. Kati njala kuta amasimu mukuba amasimu olwaliro nakibasuubiza saagala kubalyaza amaanya olw'ensonga ndudde obbawo amasimu njagala mwogera ensonga nga muyini zino zoogera wabula ngenda kusaba eddakiika zigenda kubeera bbiri strict nkwegayiridde gwe kennyini weetayiminge eddakiika bbiri bwe ziggwako ng'enjogezo giteeka wansi. Ayina essimu bbiri ng'owuliriza nze ng'ate bw'oyagala okukuba essimu saagala njagala kristo TV ogikendeza eddoboozi oba essimu yo giggyeko olyoka okuba essimu naye weetayiminga eddakiika bbiri muyina essaawa emu yokka ey'okubiramu amasimu mwogere ensonga. Asooka wuuno sebo sebo genda mu maaso kw'oli kale sebo nabo bali kubeerako eno yongera ku ddoboozi kale mukama wange nti ono era ne musajja wo kisolo omuto nga nkwebaza se mukama wange okuweereza wamu ne bannayuganda bonna abenyigidde mu kulaba nga balunula ensi yaabwe bonna gye bali buli nsonda ya Uganda buli nsonda ya nsi yonna abataddemu kyonna kye basobola okulaba nga balunula eggwanga lyabwe era nebaza abo bonna pulezidenti waffe gy'aba agenza okukampeyininga abateekawo embeera okulaba nga bamukuuma n'afulumayo nga mulamu bulungi era twongere omuweereza essaala. Nze ensonga yange eri bannayuganda mwenna mbasaba mukkirize tukyali mu lutalo lw'amaanyi nnyo ekintu kinene nnyo kye tugezaako okulaba nga tusiguukulula nga tukulembeddwa pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Miteembo. Ekintu kinene nnyo ekyamazima tukyetaaga ssente nga bannayuganda abali ku layini ya Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe Miteembo tukyetaaga ssente eza kampeyini. Ekintu we tulaga mu maaso awo ate embeera yeegenda kalubira ddala. Twetaaga ssente bannaye twongere nga pulezidenti bwe yatukubira omulanga nti bannaye munyambeko ku ssente eza kampeyini. Bannaye twongere okwekwatiramu nannyini bufu yakwata awawunya. Bw'oba okimanyi nti oli munnayuganda bw'oba okimanyi nti oli mukoddomi wa Uganda olina akakwate ku Uganda bannaye mutukwatireko nga mutambulira mu layini ya Ssentamu Kyagulanyi Miteembo pulezidenti wa Uganda omulonde. Atagalira mu layini we banaakutomera teri tapu naye tuterere mu layini buli alina kyalina ne woba olina nnusu 10 ne woba olina nnusu 2 tukusaba ne mukkirize mubireete ku kitebe kyaffe tusonde ssente we tulaga wazibu nnyo wajja kuba weetaaga akasente naye nga tekaliiwo. Tulwane tukwateko pulezidenti waffe ate tuyambe ne ku bannaffe bonna. Bannaye abaana abali mu kufulonti beetaaga obuyambi. Buli munnayuganda yenna gy'oli ng'olinako ky'osobola okuyamba oba kakunywa oba kakusula bane tukwatire wamu tununule eggwanga lyaffe. Ero ye kyansi gye tuyina ffenna pulezidenti waffe amaze okutugatta. Eddakiika oziyisizaamu ssebo. Nsonyiwa mukama Katikkiro waffe David Mulika yavaayo n'atugamba eddakiika oziyisizaamu ssebo. Tugenda mu Uganda mpya amateeka gajja kuba gakola eddakiika 2 tweyanziza. Halo.
Sebo. Nagambye oba okuba essimu jako TV jako essimu tugende ku kira kati okubye essimu ate TV eyogera. Nyabo nkale nyabo nawe gyebaleko. Webale mulimu omunene gw'okola ogwo. Kakati nze nzijukira wanogerako wano olulala waliwo omwami eyakubuulirako. Titwandigenza ogenda mu kulonda kalulu okutuuka nga bwe yabaka mwoyo yafadda. Kituufu ekintu ekyo kuba oyo omusajja bwe buzibu namba wakubiri byabaka mwe yasooka ne Museveni n'addako. Kati ekirala nkubiriza bannayuganda ffenna bannange tusitukiremu ensi yaffe egenda. Ensi yaffe egenda. Ticha byonna bye mwogera bannayinze ndaba mu kutu naye ensi yaffe bagitwala bannaye tusitukiremu tulwanirire ensi yaffe. Omusajja yavaayo n'akulembera naye simba ku Museveni si kyangu. Emisanvu gyonna gyanseemu tugiraba ne tukaba n'amaziga ng'obula okuyita mu ssimu. Naye bannayuganda mbakubira omulanga tusitukiremu tulwanirire ensi yaffe egenda. Tugenda kubula bwe tunywa otuzzi nga Museveni oyo atusimatuseeko eno luutu gye tukoma okuddamu okulonda pulezidenti gye tukoma. Bannange tusitukiremu bannayuganda ffenna tusitukiremu. Musajja we kale ticha abala batiise. Hello. Hello. Professor. Wangi Sebo. Nkunamusiza muganda wange. Kale Sebo yongeza ku ddoboozi oba essimu yange yafudde simanyi. Kirabika yo naye mpulira nze njogera nnyo mukama wange. Webale kuwuliriza kikisookera ddala. Yes Sebo. Naye nze ngenda kwogera ku okusookera ngenda kwogera ku Reverend eyawambiddwa. Yes Sebo. Ngenda kusaba bannaddiini ne bannayuganda mwenna. Sookoleke comrade. Comrade sookoleka nsooke mbajjeko mala okurestartinga essimu eno olwo ekikyamu. Olwo kyesitegera ku ssimu eno. No, wait. Mulindeeko olwo kyesitegera ku ssimu eno ddoboozi siritegeera. N'olw'ensonga eyo mubitegedde ensonga mala okurestartinga essimu eno ndabe eddoboozi siritegeera bulungi linsobedde. Eddoboozi liri wansi. Naye nga nyongera bakubiriza buli muntu yenna tugenda mu protest vote. Akasente kasibe ku lwozi mutandika okusupportinga buli comrade ali ku ground kuba twetaaga president akyetaaga sente. Okutambuza campaign mu ggwanga tukite kyakuseka guno si muzannyo. Ekirungi mutegedde ensonga nga bwetambula buli kimu kitambula mu ggwanga mbeebaza nnyo mu bali kubeerako era mu bali kubeera bavumu nnyo. N'olw'ensonga eyo buli muntu kola ky'olina okukola mu budde obutuufu kubanga eggwanga likwetaaga. Kubanga eggwanga likola ki? Eggwanga likwetaaga. Kandi oba eddoboozi literedde. Hello. Sebo. Bw'onootereza essimu eyo ojja kudda. Hello. Sebo. Genda maaso. Kwoli eddakiika 2 strict bwe zirema nga nkuulako. Sebo kakati nze bampita ndi mulasita wakawempe wano. Nze omu kuba nze yawa president ekisiige kawempe. Kati nze mbadde musirifu ebbanga ddene naye eggulo mu maka gange. Hello. Sebo genda mu maaso kwoli. Kwendi Sebo. Kati mbadde ngezaako ebbanga lino n'okugezaako okusirika naye kimpitiriddeko eggulu nalumbiddwa ababbi abatemu balina ebijambiya naye kisinga okwewuunyisa omuntu asiiba nga alabika ng'omwaka ku kyalo mukadde mukawempe ye yazze ewange ngakuta ebijambiya n'emiggo nga baŋŋamba emisango gye sitegeera. Mbadde njagala bannayuganda bategeere omuntu oyo kubanga eddoboozi lyange limanyiddwa mu kawempe n'ebibuga ebisukkawo. Mbanoonyezebwa lwakubeera nga nakola ekikolwa ky'okuwa pulezidenti ekifaananyi. Kati omuntu ebadde anzita mulage ensi
kubanga mukawempe bamumanyi otula olukadde buli wamu obwoyo okubeera kuddukaduka kuba nanonebwako ne mundu mwenda ewange kati essaawa eno obwoyo okudduka omusajja mubalage namukuwadde tica nze nkomyawo ndi mukawempemu. Hello. Hello. Wangi nyabo. Yes, teacher. Dr. Carol. Anyabo. Kawaza otuweleza naye mbadde nina kyenjagala okwogera. Mu 2023 wa security alert zijukira period eyo wa security alert ku bakazi ab'embuto mu malwaliro. Nogera ku kyensambya nti wewe ebituufu bakola nti abaganda abakyala abagenda ozaala ezo omwana balina bye bamukola nogamba nnyo wewala nnyo ensambya ku hospital. Kati nga bw'omanyi akanyoomonyomo nze neesitula nengenda ensambya kozi mama waffe atuzalidde ensambya nagenda nenkola ensobi nengenda ensambya naye tica nzijukira nali ndi ku 7 centimeters. Omusawo najja muwanvu mweru naye nga wa description wetubanga tudescribing nga si kya tribalism nti muntu yalinga nga afaanana nga banyankole. Ne banzikiza najja nakuba omukono nagamba nti omwana ali mazzi makyafu tugenda kusala yensonga gye bampa era bandiko ne bagamba 7 centimeters ntisi bamuteekeko ekifa y'ebisa nagamba nedda ono wakusala omwana ali mazzi makyafu. Ne banzikiriza wansi mu theatre benali nabo ne bandeka ne bagamba nti tebagenda tuuka wansi ne banvuga mu kagaali ne batwala wansi. Batuusa kagaali nzijukira bandekawo nzekka omuntu yenna nga mukyala ngaalabeko omuntu omukazi abeera ng'ali mu period y'ebisa si kirungi muleka yekka. Bandeka akagaali nga sayizi zonna tewali nti noba ogenda kwesigama eno ogenda kwesigama eno. Nasi nandekawo n'abasawo ne bandekawo. Nzijukira akagaali keetambuza netuuka ekiseera nga nina kwekwata ku kisenge kutaasa bulamu ekisa kikusimba olina otaasa obulamu akagaali kagenda kukuba ekigo. Nasi bwe yajja namugayi naye mundese wano omuntu andiko mumugobye kwata nti andiko at least tajja namnyamba nagamba abasawo balina bwe bakya operatinga lindako n'atambula n'agenda. Nengamba nenzijukira gundiyo nengamba akanyomonyoma akabaganda ekintaasa wabawo ttiimu y'abasawo abalala bajja. Nzijukira omusawo eyaliko yali mukyala bali abakyala 3 n'omusajja omu bamuyita Hope. Nayomba nnyo nagamba this is unexpected mother kwaki bamulese wano biki nayomba nnyo because ebisanga bituuse banzije bagundi ku 7 centimeters bandeesa mu kakorridor ndikonzekka. They didn't care. Nali ngudde ekigo nekutte ku omanyi nga zino pose nga kwe nekutte naye nga ndi katanda nsitame ntaasabulamu ne banyigiza theatre abo ttiimu y'abadokita bali bana baliko Dr. Hope. Kati oyo munyankole dokita najja n'akasajja akalala kaali kampi kaddugavu era kati naye babandeta ebifaananyi I can identify them clearly. Ne bajja nga bano bandiko era Dr. Hope aba yakatuukako bwati nagamba aleka tumukuba omukono nagamba oli ku 9 centimeters bakuteekako ecupa y'ebisa ogenda zaala taka kusalibwa. Oli najja nakadokita akalala omunyankole gwegamba omwavu yali omweru n'akasajja akalala kampi kali awo munyankole like I'm sorry to say abanyankole naye that's a description I remember very clearly. Najja nabagamba this is my patient era she's going for a C-section. Ne bamugamba nedda this is our patient agenda zaala nomale nomuwala ali ku 9 centimeters. Nentuuka ekiseera nga abasawo bali kunkayanira nga ndekanirawo oyo Dr. Hope nagamba no you're not going to cut her agenda zaala nomale. Omukulu najjamu gloves zijukira yambadde uniform kya green najjamu gloves n'afuluma n'ako akasajja ke yali nako akampi arrogantly ne bafuluma ne bagenda. Kitegeeza for that specific security alert gyewawa mweyo period nange nali sigenda kudda ngulu bwokitegeera. So
nze nkubi olunaku olwaleero ekyo tekikyogerangako na muntu yenna mama nga eka bwe nalina kinyonyola kuva 2023 era up to now nina injury y'omugongo nti sikutama nnyo kubanga period yaho kakoridako kegambe nali ngudde ekigongo nga nekwata kankubuuze wazaala nnomo oba baakusala bamala katono dokita gwegambe hope eyanyamba nazaala nomali kale naye natuuka ekiseera ono munyankole aline bali babiri bokka bagamba nedda tugenda musala kyokka bali bana bagamba she's going to give birth normally bali ku 9 centimeters naye nzijukira that period wa security alert nga bantu bagamba rumbuye propaganda era batawasenga bampulira bansanga nga mpuliriza nga balumbuye yabakwata aido naye nze njagala kugamba eri munnayuganda mpulira olunaku olwaleero Uganda essuka ku black and white. Tukoza batugamba nti mama nkuwaddeyo second saa 3 ofundikire the second saa 3 kuwosuse mu dakiika 2 kyemanadde ng'anyi nkuwaddeyo second saa 3 ofundikire chicha katinze kyenfa just abantu kyenfa bayige bingi benayogedde naye ekintu kya security alert ekintu kyotugamba njagala abantu bategeere nti wawa abantu abalaba ebisukka bye tulaba Uganda esukka ku black and white right now ensi yaffe mulimu kala nyingi kati gwe wotiduwala ne bagamba ebya politics security alert temuzizanyisa kale kyoyanzanya nyama hello sebo nyabo wangi sebo nkali sebo nawe gye baliko sebo esebo naye agasajja gano gatwagaza kimazima ddala sempiti ono ekituufu kiki ekyeyerabira mu paalamenti kyayagala okukolera yogera ng'omusajja alimu kumanyi tolitonakulya kutolidde ku kyaggulu mukama wange ekigulu okiridde bulungi yini yogera ng'omusajja bwoti weyogera ne mukazi wo kale taata kanyogeremu yongeramu ku ddoboozi yanguwa kakati mukama wange bakobalasuka abasajja bano balina ekintu kye batukola eno tulina olububuuto lwa lwera olwo okugenda paka eri ondowooza omanyiyo mu mazigo omusajja oyo sempi gyatukwata abaali balimirayo ffenna n'aleeta basajja be ne batugoba kati batandise okuzimbayo bikampuni byabwe era baatuwadde ennaku z'omwezi nga lumu ogwokusatu obutaddamu kusangayo muntu n'omu n'amagye batandise okuyiwa mukama wange bye byange ebyo kati ojja kunkolerayo ka video kampere mu inbox yange ndaga abantu we balinyo ssebo kale taata hallo Professor akulamusiza sebo nange bwe ntyo ssebo oli otya ssebo nkomyewo mbadde nvuddeko ngambye sookenzeko ko katono ngiyita mu bwangu ngaloga musanjiwo okusookera ddala ngenda kwogera ku banange njagala kwogera ku faado yakwatibwe gwe bawambye Masaka eyo badde njagala kusaba abantu abali e Masaka beekuŋŋaanye bonna babanje empunga babanje ne bwanika na buli gwe balaba ow'enaalemu bamubanje faado be bamuyina eyo ensonga ngivuddeko Professor tugenda mu protest vote olwaleero njagala tulenga strategy abantu batugamba ffenna ekitugatta ffenna ng'abantu kubanga era mbadde njagala nnyo era Professor abantu bano baba bateesa tubeere nga tulina ensonga ku mulama kwe tuteeseza kati ogwange guli bwe guti nti olwaleero tugenda mu protest vote abasajja bano batemu era nga bwe tubalaba ffenna bwe batemula abantu naye mbadde njagala ndeeta kirowoozo nga njagala bannayuganda ffenna buli awagira enkyukakyuka afune flag ya Bungereza oba neya Amerika tugatteko ne flag eyaffe zibeere flag 3 bwe tumala okulonda buti nga tugenze mu luguudo lwaffe buli omu akwate flag ze 3 ng'awanise flag eya Amerika awanise eya Bungereza awanise n'eyaffe atambula butambuzi
nkakasa Omumerika bw'alaba omuntu nga omusirikale ng'akuba omuntu oba essasi ng'akutte fulaaga ye oba Omungereza n'abalala bonna oba kutte ya Germany oba yaawa nga tuziwanise bwe tuti nze ndowooza kyandibadde ekyokulwanyisa kyaffe ku nsonga eyo baffe tetulina mundu tetugenda kukwata majambiya naye nze mbadde nsaba okulaga naffe bannayuganda nga babona ogamba nti kati waliwo abagenda abali ebweru abali take abaliwa namwe mujja kuwanika ze mulaba muwanise naye nze nsaba buli munnayuganda waali agule anoonye fulaga ya Amerika anoonye fulaga ya Bungereza oba neya Germany oba engozi mu kaseera kali buli omu aveeyo fulaga ze ng'azikutte aziwanise kakati bali batandika okutukubamu amasasi olw'okuba tukutte fulaga ezo Profesa ndowooza ensi ensi ekuwulira ssebo ndowooza nti ensi yonna ejja kulaba nti omuntu awanise fulaga atalina yadde akaggo yadde akaso yadde ki ndowooza mujja kubaamu n'abanaakwatibwa ensonyi omusirikale ayinza okukwatibwa ensonyi akuba omuntu omugga awanise fulaga ze bw'ati talina kyakoze Omumerika alengere ng'omuntu omukuba awanise fulaga alwanirira eddembe lye ndowooza bayinza okujja otuyambako ku nsonga eyo naye mbadde nsaba buli munnayuganda yenna nga wagira enkyukakyuka sala amagezi noonya fulaga eya Amerika noonya eya Bungereza oba noonya neya Germany mukase ozitereke osirike byebyokulwanyisa tuyinza okubeera nabyo nga pulezidenti bwe yaleeta nti kwata fulaga ya Uganda bw'ogiwanika booti kati ebyo tebakyagiwa kitiibwa ndowooza kubanga obalaba bakuba abantu emiggo waliwo gwe nalayo gwe basindisa ali ku piki yeesibye fulaga yaffe eya Uganda omusajja n'abeeri n'amusindika n'ekiggo n'agweri tweyanzizanyo ssebo kati nze ndowooza bwe tunaayongerako fulaga ezo Profesa kiyinza otuyambako bw'olabye otya mukama wange amagezi gakuba munno ago amagezi go gawadde era bannansi bajja gadisikasinga nze sobola kuwakanya byeyogedde wadde obikwatako kubanga endowooza yo tweyanzizanyo ssebo alhamdulillah Hello? Ndi bulungi ssebo lyota ssebo bannayuganda ku mbeera gye tulaba mu ggwanga eno embeera eraga nti bannansi twe twamala dokkola ki okukkiriza no pulezidenti waffe ogenda mu maaso nze nkubiriza oba nkuba omulanga waliwo abantu wano mu Uganda abalina oba basobola okufuna obusobozi ku nnaku z'omwezi nga 15 oba nga 16 tuyeyo ebyokulwanyisa ebyaffe buli muntu kyasobola okuyiiya kuba bano abasajja abagenda okujja gye tuli ekyamazima bagenda kuba nga batemu basaza abaana b'e Tanzania naye ffenna ffe tulina okuba nga kuba bagenda kujjako kamera tukozesa omukisa nga bajjako kamera naffe tutte abaabo osobola okukolayo akasaaleko n'akati n'okasongola n'okuba abantu abo osobola abantu bano be bapendeze tebalina kyebayi tebalina kyebali tusobola okukubagana nabo nga nekyala tuyiye kyekikuba bano abasajja batebo balwanyi naffe omugenda ku busobozi obw'emmundu n'atetenkanya ku kyo bannange kino ekintu tulwane bwe nasajja bebagube tebagenda kusoboka bino byakalulu banezeze kinadde mpesa simanyi obeera kikaza nga ebizweddeyo naye tica mukama kutuwere omukisa okuba nga okusomeseza byonna byonna byetulaba mu ggwanga obudde buno amiina ssebo naye mukama akunkuumire bw'alaba yoneka akutwale alo ssebo oba nnyabo ssebo egenda mu maaso ssebo kati kikyanze enteesa yange eri bweti nze nkoola munnayuganda alina omutuufu ekituufu kiri nti ekituufu bakimanyi omuntu gwe tulwanyisa liggwanga ly'abanyarwanda lirimazeewo munnayuganda era tulina okulwana okulaba nga tubagoba bave mu nsi yaffe ekyokubiri lutamaguzi lulinamuwulira nti Museveni yandibadde agira n'adda wali ebbali ne tumusonyiwa nsonga kyemusonyisa nga atirimbudde bannayuganda enkumuliitu tetulina we tusinziira kusonyiwa Museveni osegira kubanga tasobola kuzza abantu baffe baatirimbudde okuba lwe yajja mu buyinza atirimbula n'okutuusa kati
wabula akwate ekintu kimu akwate famire ye kwate abanyarwanda be badde ewaabwe naye banatulemerako bajja kulaba kimafiya kitegeera so nkola munnayuganda yonna gyali nga 15 kanoonye kalonde kakuume bwebagezako kakwatamu byabaka mumutuusa ajja tulaba kimafiya oba ajja tulaba kiniga ekyokunjagala otegeeza pulezidenti abaagala okutemula mukama waffe ssebo abo banyarwanda be baagala okutemula tewali balala kale ssebo toyange ebadde enteesa hello sebo wangi ssebo mukama wange gyebaliko ssebo mitonotono ssebo mpozi egijjo eyo sebo gwe bali kutuweereza mukama ngezaako gye mba nsobodde namwe mugyebaleko gye mutuusaako engalo atali mukama wange balina kinyala okwogerako manzi eno protest vote eno kubanga leero nalabyeko ku Lugalia bajjeeko parliamenti yaabwe naye kapasite y'abantu yabadde nnyingi kisoboka kitya Uganda abantu okuba nti tusobola okumiitinga mu kifo kimu kisoboka kitya gwe nga gwe mu busobozi bwali mu nsi z'abazungu gwolooza kisoboka kitya kubanga olinga akibuuza nze gwe kisoboka kitya kaagati tusobola tutya okumiitinga ne tugamba nti ekiggwera Kampala kubanga nze kyendabyeko leero ku Lugalia babadde ddala abantu bayitirivu bonna palamenti neepaako bagijjeeko naye maasi y'abantu kati singa tusobola okukikola ekyo nga ffe Uganda naffe ntola kuba nti Masaka protest vote ebaddeyo Jinja awo tetugenda kusobola kujjako musajja kati gwe enteekateeka ye eriki mukama wange enteekateeka yange singa akaluluko tugenda kukagendamu naye singa akalulu kaggwa protest vote neba nga tugitadde mu kifo kimu ffenna ku miitinga Kampala kati kansooke nkubuuze gwe nga gwe mu struggle muno staffali kiri otaddeko oba bantu ki boogambye ntugenda mu protest vote tukozese method eno mukole kino mweteeketeeke kino gw'otaddewo ki kubanga luyala wamunyindo olwekuula wekka nze ettafali lyentaddeko kugamba bantu kugamba bugambi nga tonaddo kyotaddemu nti oba ogulidde omuntu amazzi mumuge nti ngenda kugulira akabiriiti bangenda kutolina kyotaddewo awo okukozi tugenda kuteeka mu ssente mukama wange kati ngenda kuga muganda wange luyala lwa munyindo osooka ddwekuula wekka bwe lukulema noloka ogende ewomukuuzi ngenda kukusaba protest vote sooka ogifumbe mu mutwe gwe bwandiyagadde obeere nga bw'oyambala amasuuti go n'ogenda okukwana omukazi n'omuli ebigambo ebiwoomeekereza ebyobulimba byonna n'ebifu n'omutwala sooka ofumbe protest vote mu mutwe gwo method yonna nga bw'ogirina ogigamba omulalo gimuguze bwe munawera abantu 10 kiba kitegeeza buli muntu wafuna abantu 10 balina same plan ne same method protest vote ejja kuba etandika butandisi mukama akunkuumire ssebo yeah kale Hallo. Yes, sebo genda maaso. Nze nsinzidde wano South Africa. Byogere. Yes, bambita next. Yes, sebo. Tukwebaza nnyo omulimu gw'okola era tukusima nnyo Spiritual Acts era okola ky'amaanyi nnyo okusikayalinga abantu bano abagezaako okwagala okukola obulabe ne batabukola. Abantu abamu bayinza okuza nti n'oba olimba naye ng'oba tulimba bali batya buti buli kintu kyonna kye baagala okukola n'okigwamu. Era nze kyensaba abantu 15 batandike beetegeka nakakati okwetegeka. Aguze asidi amugule, aguze petroli amugule, ekibi kiba wakigamba bakigule kubanga ekintu kino kye tuliko essaawa zino kyakwenunula oba Uganda esaana tunazimba empya kuba abasajja batutatanye boononye buli kintu neyanza nnyo neyanza egene abala bateese bali kuyita mu bwangu muganda wange kale so
Allo. Mnaina network kweli. Esimu nzigule. Allo. Wanji nyabo. Nange bwentyo munnange kyebaleko gy'otuusaako engalo. Munnange yitambwa ngalo gamugjawo ebigambo byogere tugende mu maaso. Enyabo naye yogeza mu maanyi yongeza ku ddoboozi ng'ayomba ne mujja oba ne mulirwanaawo tugende mu maaso. Nebaza nnyo bakomunsi baffe bonna buli omu gyeyasingidde okulabira byasingidde mwena mbeeraga Mr. Fred nkwebaza nnyo omulimu gw'okola kuba bingi ebyotuwa bingi byoleeta ne bisazaamu ekiba tugenda okutuukawo nkwebaza nnyo omulimu ogwo mukama kitubalire. Enyabo. Kiyinza okugamba nti tugenda mu kwefaako oba kwenvuula. Bino tekiriko mbusimanya kijja kuba kya bulungi okulowooza okwange. So nandirowoozeza nti naffe ng'okwefaako fulaga tekisookera ddala buli omu yali baddekanye okuba mu fulaga ey'e Uganda nga gikutte mu ngalo. Anyabo. Naye wayogerako emabegako awo kyekibiriiti era nze natuteerako siiti era nze nyongera okunga abantu nti bannaye tubeere mukono ebibiriiti mu nsawo. Ekyokubiri bajja kuteekako effujjo. Kulina okwebeerera mu tutya beeramu katulisi ne kasituleka kakamulabi akaamazi abakolako effujjo oba akola ku munno effujjo tubeere mu guruupu abakolako effujjo oba ku munno effujjo atulisi akukuba ekiyaga naawe atulisi omutwirako ekintu mu maaso naye akitulimi kuba tuli mu kwerwanako feni nabo bagenda kwegattako nga pulezidenti wakyobe naye naffe tulina okwemumula kati tuliko. Enyabo. Naye ng'omusajja ensi yagifunga. Kale nyabo. Neebaza nnyo abatambula ne pulezidenti bonna beebale nnyo beebale ddala. Neebaziza abaana abataddemu abayambyeko baganda basse abo bannyinaffe bonna mwebale nnyo Mukama akibamalire. Kale nyabo toyanziza. Hello. Sebo. Sebo. Sebo genda mu maaso gw'oliko. Neyanza leero okufuna omukisa nange neebitamu okooku. Sebo. Broadcasting. Banayenze nkubiriza bannayuganda ku mulundi guno tekituyita mu ngalo omunyago tumukwate namaanyi nga kuba tugulabako ekigenda mu maaso kyonna tuwali kyetutamanyi. Abakuba sipitalaati abo bomba tumiddeko era abagamba nti ekyo kyemukola mwebuuzeeko kusadamani makeni kyamutuuseeko munansonyiwa bwayatuuse okujulira ebigambo bya tikyalunguye naye nga talina bwakifulumya kuba ebintu yekenyini yayagala akuba ekyo naye nga tikya nsiima nnyo nsiimidde ddala nange ninayo omulimu nga gwenkola eyo ogwa protest kubanga nze abantu benkunga era nga ekintu tukiri bize tukikwasaganya. Kale sebo toyanza nnyo sebo. Bonna abaana b'ebimotoka mbagamba wali eyo b'emmotoka yiwasiige kati fetumanye engeri gye tuggulawo oba tolina kisumuluzo mwereete emmotoka paakinga awo omujjako baasi ejjako omupiira tugende. Kale sebo. Neyanze egewayo kuweereza. Kale Mukama kuume. Hello. Hello. Sebo. Okulamusiza. Nange bwente sebo gye baleko sebo. Kale sebo kakati kyenteesa. Mukama wange bali kutuweereza. Sebo.
natutegeeza bifa mu ggwanga. Kakati nze kyenteesa mu kalulu kano ke tugendamu. Hello? Genda maaso ensi ekuwulira mukulu. Kakati kalulu kano ke tugendamu bannayuganda beeteefuteefu okufa n'omusaayi gw'oyo omwami Museveni okubanga eggwanga alifudde ekitagasa. Hello? Mukulu genda maaso yogera. Okuba mu mwami Museveni ng'eggwanga alifudde ekitagasa. Bannakasanda tuli beeteefuteefu okufa n'oyo omwami Museveni kati ateesa wano bikampeyini bye. Ompulira ssebo? Genda maaso ensi ekuwulira ssebo. Tetugenda bikkiriza ateeseteese wano bipulogulaamu bye. Bwana bw'amasomero bwe bumuwulira. Bwana bw'amasomero bwe bumugoberera nabwo n'obuyaga bw'omuggeto wano e Kasanda naye tetugenda biwuliriza ssebo. Ekibiiti kye watugamba tuli ready okuba nakyo. Ekibiiti kye watugamba tugenda kuba nakyo mukama wange beera bulungi. Kale mukama kuume. Hello? Hello? Wanji nyabo. Hello, senguwe bali kuweereza ssebo. Kale nyabo nawe gye baleko. Nze kiteeso ekyange nkubiriza buli munna nkyukakyuka oba olina 10 oba olina 5 tusonde ssente bannange. Hello? Mama genda maaso. Kyeŋŋamba tusonde ssente oba olina 10 oba 5 oba mmeka tusonde ssente kubanga zeetaagisibwa. Buli muntu yenna amanyi bano abatufuza obubi babyabakama abaani bampuuga bonna tubateekeko eriiso George. Ekintu ekyabikawo ekiti nabo nga tubaddiza faya gwe babadde batukola. Ebyo ebiteeso byange ssebo beera bulungi. Hello? 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 Mukulu? Sebo? Genda maaso mukulu. Kale sebo nawe gye baleko. Akati webale okutuweereza webale okutusomesa waliwo akantu kembadde nsaba nsookereko okatuyisizeemu ke katundu kano ak'abantu abagenda okubanga bagenda kukwata obululu wano mu kubala nga bwawukana mu kubala obululu wano nga bwawukana nti Museveni Bobi Wine abantu abo abaffe bennyini abagenda okukwata obululu bwaffe tuteekeddwa okubeera nti twegendereza nnyo naddala okubateekako amaaso olw'ensonga nti tetusobola kumanya wadde okwesiga akaseera ako okuva emabega omuntu ayinza otereka ekintu kyemuli naye nga agenda kujja ng'amaze okukwata obululu abukutte wano wetububalira weŋŋamba ajje obululu oba mu jaketi oba muki nkusaba ompisizeemu nnyo abantu abo kuba bwe tuba tubala obululu abantu abo tubayisaako amaaso naye nga tomanyi omulabe yaani kubanga olina ekizampo gye watuwaako n'ogamba nti omuntu ayinza okujja mu muzannyo naye nga zaabalaga ekituufu naye ku nkomerero mwe ne mujja mubeera nga obunafu bwammwe mumanyi nti wammwe nga yalina okubeerawo agenda kukwata obululu obwo mu kububala naye nga bagenda kugattako obululu obwo naye nga ababugattako bantu bammwe bennyini era nga mubeesiga nkusaba ompisizeemu akantu ako kubanga ensi ekuwuliriza. Ekyokubiri alo sebugenda mu maaso. Ekyokubiri mbadde nsaba nga nze saagala nnyo kwogera ku bye nnyenda kukola. Saagala kwogera ku bye nnyenda kukola naye nga obunyiivu bwe bulina okututuma engeri gye batulugunyamu pulezidenti waffe embeera yonna eriwo olwaleero tuli mu protest vote buli muntu ateekeddwa okweterekera mu mutima gwe oba tofunye bantu 10 oba 5 kyenkakasa kino kikwata ku ggwanga lyonna kubanga omusota bwe guba gunaakubojja tegukulaga naye ng'abannayuganda tulina buli muntu okuba ng'alina tools ne styles butya bw'alina okuba nga agenda kukola omulimu okusobola okuba ng'ayamukula omulabe n'okubeera ng'oli aweeyo okulaba nga otuuka ku lugendo lw'okulabika ng'obanja akalulu
okusobozesa okuba nga tufuna ekituufu neyanza neyanze. Amina webali nyesawa. Hello. Hello, Sebo. Wanji nyabo. Tishajja bali tuweereza Sebo. Nkali nyabo nawe bali kubeerako. Bannayinzirika njogera olusoga lwenya kuba kimanyi kuliko abasoga bangi nnyo ne bali kulwana era mwe bali kulwanira irala naye basoga banange mbakunga nze bandeta Maimuna mbakunga banange ekintu kye tulina okukola tulina okuziba enguudo kuba bano abantu bo mwedukire baguze bumotoka byaka biki obulijjo okubanga buteteganya ebyokulwanisa balina bimotoka birijja kubanga birumuka bireno so nze ekiteese kyange kikoba nti okuziba enguudo kintu kikulu ino eno wetulumba enguudo wetuziba n'ekibiriti kyaife wale kuba ife tuzira kyetufiirwa abasoga mbeeta musituke gye muli mwena wagaite kuba naife omusaada tumutwale kuba atutamye awo enkomye tiica aye nga webali kukuweereza webale ne webalire irala era twongera okusaba wekitibwa Katonda akutukumire kuba twidde nga tukuwuliriza okuva iyesewo. Hello. Sebo gwaliko. Kwa teacher. Naamina nange bwente sebo je baliko sebo. Dale sebo. Nze njagala kunga bana Uganda bannange n'okwongera okubagumya. Elenga kama tali mu plani zaffe. Se plani byabakama n'owinyi ddolo abo bonna tebali mu plani zaffe. Se plani zaffe za kuteeka Kyagulanyi mu ntebe nga pulezidenti waffe tugende ku Hello. Sebo. Sebo genda maaso. Ono mukulu Lumbwe. Yenze sebo genda maaso. Ono Moses Katazanga nsinzidde South Africa. Sebo. Nekimbadde ngamba bannayuganda kitunokola. Fena tumobilizinge ebitundu bya Uganda byonna. Tuveeyo mulundi gumu. Tukikole ennaku newezibeera ttaano. Ekisooka abo abantu bonna abali mu Uganda abali mu magye bagwira. Omugwira asobola kulwanira ku ground n'awangula. Bakimanyi ne bali mu nsi nkyamu. Kijja kuba kyangu nnyo ne mundu bajja zisula bagende. Sala kutwala kudde buwanvu abala bateese akume. Toyanza yourself. Yes, sir. Alright. Njagadde ntwale zino eddakiika 10 zisembayo nziba buli emu ebigambo bino buli omu njagala bitwale ng'ebigambo bino bikulu nnyo. 1. Essimu zo nzigaddewo bambi nkusaba comrade kuba essimu nzigaddewo kaneyambise zino eddakiika 10 bisebo baka buno. Era njagala mbuulize bulungi nnyo. Mu nteekateeka kye tugendamu ey'okulonda akalulu. Tukimanyi bulungi nnyo lunye nti ennamba tugirina era akalulu twakawangudde dda ne Museveni akimanyi. Tubawadde embalirira, tubawadde buli kimu ne mukitegera nti obululu twabuwangudde dda. Wabula liifiri aliwo okuba nti alangirira awangudde liifiri yo n'asiba akapapula ate akasibira ku mukamwe Museveni. So liifiri wa sports betting. Owulira bw'otegera nti liifiri wa sports betting nenga ate okimanyi wawangudde kiki ogenda okukola olina okunoonya engeri gy'obanjamu ssente zo z'akapapula ke wasikoze wasibye. Ennamba tugirina twawangudde akalulu naye ng'ate tukimanyi nti liifiri wa sports betting tana displaying ankalla already bitundu ebimu batandise dda okulonda tegezeddwako nti nina mu nkekeera factory abakozi bonna abakolamu
abadde bakola mu currently bonna bakwata data waabwe ng'abakozi ne bamukwasa electoral commission eri mu mukozesa okulonda era mu namunkekera bakalondamu abantu abasukka almost ndozanga mu mutwalo gumu n'ekitundu zatisi omusajja oyo azina n'ebitundu bya Serengeta okulonda batandise dde okubba obululu Maserengeta mujjukira n'abagambye ke Fort Portal kyabadde mu kutendeka n'akutendeka bagenda okubba obululu nokyabadde dda katumanyirwa efurege tugenda okuzanya ne wano buli muntu obeera n'omuzeego ng'ava nago mbuto oba egimu wayiga miyige oba egimu okuze najjo ne mu kulwanirira eggwanga njagala muyigeyo omuzigo eggwanga tebalirwanirira ng'otuddaawo eggwanga balirwanirira ng'olirowoleza ku bikolwa ebyokubeera nti okyuka mu mbeera ze embeera ze ez'obuntu bwa bulijjo 1 nga bw'okozesa obukungu oyagala genda kwewola ssente nga bw'okozesa obukungu oyagala genda kubba muntu nga bw'okozesa obukungu oyagala genda kulumba muntu omukubba ebikondo omwomo ng'akumanyidde njagala tutandika okufuna embeera z'okutandika okufunamu engeri y'ekiyeekera okulwanira eggwanga lyammwe muve mu kwekomomma tugenda mu lutalo mukimanyi bulungi nnyo nti abantu betumanyi abali well registered by public service ye Uganda Police ne Uganda Prison be bamanyikiddwa nti bali registered bano bonna ba ghetto structures tebali registered mu public service. These are militias, so we know how to deal with the militias. Bano bonna ba bodybuilders, those are militias, si bakozi ba government bayayi. So muyina okumanya mugenda tandika muti olutalo oludwanganga 1 olutalo lutandika 15 January 2026 terutandika kati Elia betesete sotandika olutalo luno nga be nabasomedde olunaku lwajjo fabo tetubamanyi. Commander 001 yatugamba nga 15 January 2026 otandika olutalo luno ogenda dutandika otya 1 ensazi singo bonji zenodde nga tezise makoti. Enamba y'abantu bwe buyinza bw'abantu. Enamba obungi bw'abantu bwe buyinza bw'abantu tebumanyi na muntu. Nkiddamu enamba y'obungi bw'abantu temanyi muntu. Museveni aguze mundu naye mundu abantu tebamanyi mundu. N'abakutte mundu bannayuganda banyigirizibwa nakuba tebasobola kugamba. Mukunga abantu bammwe. Mukunga abantu bammwe. Tugenda mu lutalo kununula ggwanga. N'abatufutubaddeko bakimanyi nti bannansi batukooye. Kyovola nti bakuliyetinze obubinja osobola kunga nti omuntu waga nti ayina amaanyi ayina obuwagizi okuliyetinga milishiya. Gwe bulijjo tonnakyebuuza oŋŋamba otya you are very powerful oyina support ng'okuliyetinga milishiya groups. Ng'okimanyi bulungi nti police eri under public service, prison eri under public service n'okuliyetinga militia groups ng'oga nti oyina support. Oŋŋamba otya nti osomba abantu okubajja mu district kumukola n'alemu n'oga nti oyina abantu. Oŋŋamba otya nti oyina abantu nga ne bwatutte kulale bakyakubanja sente tunazisasula. Kitegeeza tulwana abantu abaagwedda naye nga bagenda kukozesa ki maanyi na kutiisatiisa naye okutiisa tossa konna kukoma ku nnamba y'abantu ng'esituse. Okutiisatiisa kukoma ku nnamba y'abantu ng'esituse. Ffe tetwetaaga abantu bangi tetaaga akakaddaaka kamu ak'abantu oyo Nyando Soferi ne banne batebaliiwo. Twetaaga akakadde kamu ak'abantu Nyando Soferi abataliiwo. Era buli kibuga twetaaga abantu 5,000 ku 10. Buli kibuga twetaaga 5,000 ku 10. Ono Museveni aba yagenze dda. Buli kibuga ekiri mu ggwanga Uganda twetaaga abantu 3,000 ku 3,000 aba yagenze dda. President yoga kikakatako buli kibuga woli okuyingira ekibuga ngomaze okulonda tebalina money power era taliiwo. Ate ne money power ajja kubeera unconstitutional. Tugenda mu bobali oyagadde okubeerako omuyeekera yesawo y'okubeera omuyeekera ng'olwanira eggwanga lyo. Yeekera eggwanga lyo ng'olire sikiwinga so si kuliyeekera ng'otta bantu. Takyalina gwatiisatiisa kubanga akimanya ayidde. Kirongera kibajjukiza. Kyenkola bannange saagala bakinkole. Kyenkola bannange saagala bakinkole.
tubasomesezza ebintu bingi bitegedde. Museveni ekintu kyasinga okwagala okukozesa bakiyita poliisi n'amagye. Ngenda kugamba Museveni alina amagye agatasukka 6,000 ng'ogumu gwa SFC mitwalo gisigadde 5 gya bannayuganda ba indigenous bannakabala. Aba SFC bitundu 8 ku buli 10 si bannayuganda bonna bajja Rwanda. Kitegeeza nti bwe giwunya babanyika mu nsuwa nga badda wa Rwanda. Abasigadde bajja ko bannansi. Eyensi tugenda gifunamu. Kyenkutegeeza. Ngero kutegeeza muleke bakole buli fujjo lodali baagala mu kalulu kano. Okuwamba, okutulugunya, okudisqualifying abantu bonna kuba bajja kikola. Time egenda tuuka nga tebalina solution yakyo. Go buli gyagala okuyekera ngo ekibayita obuyekera. Weyigiriza obuyekera okuva olwaliro mpaka nga 15. Osobola okugandikaniza ngenda kudinga n'emmotoka ya poliisi erusula ku kyalo kuno. Ngenda kudinga n'emmotoka ya poliisi esula ku kyalo kuno. Kyatu waliwo poliisi agivuga asula kuno akamotoka kenti nze kandiri ngenda ku. Twala obudde okakubire plan akamotoka kano kasulano nkoze ntya. Akamotoka kano nkoze ntya okudiringa nako. Nga bw'ono otula n'okola plan nkoze ntya. Emmotoka ezo z'amagye zisomba amagye nzikoze ntya ozidisebolinga. One, mulina okusooka obbasalako transportation. Okusooka kubanga okutambuza poliisi n'amagye kyekiyinula Museveni. Musooka ne musalako entambula yonna. One, ezo emmotoka gye bazipaakinga terina kamera terina ki. Mukera kumacha nga emmotoka zonna mwaziyeemu amazzi mu ttanka nga tikyasobola kuwanga nagenda ogiwuzikira gyemu amazzi mu ttanka ng'ekintu kyawedde dda. Zonna emmotoka. Gwira kemotoka ndike kana akamotoka ka poliisi kasulano ngenda kayiwa amazzi mu ttanka ngenda kuza omwezi 14 agenda okasimbula kumacha nga tekakyasobola kutwala omusirikale n'omu. Musoka mujjako transport emotoka sebi ani byemusoko ku disablinga nga tasobola kutambuza basirikale. Mufuuka abayekere bintu bingi ebyokola. Tabula amazzi ogateekemu omunnyo gayiwa mu ttanka y'emmotoka kiba kiwedde. Nawe makanika emmotoka bazireeso zikanika. Mu mwezi ogwajja makanika baleese emmotoka ogikanika. Tabula diesel omufotekemu omunnyo. Emmotoka tabula ku kilomita 1 ku sekondo kayifuna ka sekonda esise baba tebasobola kutambula. Mwetemanyi bayita buyekera. Obuyekera si kujja kutemako muntu nsingo no ebikolwa ebisabotaginga. Ebikolwa ebisabotaginga omulabe obutatambula kweyongera maaso. Kiwa kita sabotage. Ngabo otwesa okuba ngenda kubba ettooke lya gundi no diplanning atambula saameka nditemye ndi kwese ntya ndiridde ntya muteeke ebintu ebyo mu bwongo ne kulwana eggwanga lyange nkoze ntya. Omusajja tiya gas abuweddeko n'obutya tiya gas. Gotakimenti bwokwata kamula liwe mpeke entono n'omusiika bulungi nnyo n'omuteeka mu container yo ng'ayokya. Abasajja abo nene mumakasukira mu bbanga tewali asigala wa poliisi asigala waako. Temulaba ku kibayita revolution is a civil revolution. Buli muntu wabeera n'ekintu kyaba yayiyiza kyagenda okukola. Ekyokulabirako wano president bw'abadde nga agenda wayera galuddawa n'agamba driver yimirira temutambula wone nakawa nabaga nakawa nabagamba temutambula muyimirire kamera ligoba kubye naye abasigalemu bennyini badduka emisinde nakawa nga nabo batya kamulali kitegeeza tebali immune ku bikolo bye batukolako. Teri wa poliisi ali immune kutiya gaasi. Muganda ngejara kugamba ekigambo kino. Botatandike kuyiza butya bogenda kusevinga gwanga lyo. Ebiddako byonna
totukabirira video njifundikidde tujja sinkana ku Sunday sawa zijja kubeera 2 ezakawungezi mweraba